Nze video mukulu Kadama TV eyoyo omuwala ow'e Dubai Umaru gwe yaleeta ngenda gyogerako bweti. Manyi abaana ab'obuwala bwe bawulira nti Dubai balowooza Dubai nnyangu. Dubai si nnyangu. Abaalabu b'e Dubai tebali nga Baalabu ba Saudi. Omuwalabu wa Saudi ne wayomba naawe ayeewanika ne mwewanika ne mukkakkana n'obeerawo n'okola ne contract n'ogimalako nga mukolera mu bugubi bwa kuyomba buli kiseera naye nga wooli. Ab'e Dubai nedda. Dubai okola akantu katini bwe kati omugagga n'akukasuka wabweru abeeyo tebeeguya. Naye ate abawala bakyabalema okuyingiza mu bwongo bwabwe nti Abaalabu b'e Dubai tebeeguya. Nze nina nange mukwano gwange baamukasuka wabweru ono no bamuwadde ne passport naye oli baali tebalina passport tebaamuwa passport. Okusiitaana okuvaayo nga kyali kizibu. Esente ze yawa tajja kugamba nti Umaru omuwala oyo teyamuwaako ssente. Ayinza okuba iza nga yamuggyako kakadde oba kamu kitundu. Esente ze yawa Umaru okumufunira emirimu e Dubai zaali zimumala bulungi nnyo okujja e Saudi. Bamanyi mbu Dubai yakusereeyinga naye Dubai teri kusereeyinga. Dubai bafuna bwakyasi bafuna abantu awalungi abalungi gye bali bannaffe bakola naye nga ekisiraani kyakukutte n'ofuna kati ng'eyo y'oyo mukama w'oyo alabika teyeeguya. Fayini Kadama naye mubi. Kadama nze sijja kujja gamba owolereza Kadama nedda. Kadama naye mubi enjogera ye weebeera nga mbi. Yakabadde yeetondera Umaru n'agamba munange nsonyiwa. Naye nga mukulu Kadama TV abasajja beeyo ab'e Dubai Abaalabu b'e Dubai tebali nga Baalabu ba Saudi. N'abaana abalala bajja kunjulira. Abaalabu b'e Dubai tebeeguya bakozi. Oba lwakuba bafuna ba ssente entono bafuna abalayisi tebali nga bano abateekamu ssente nnyingi. Ekyo sikimanyi oba kye kibatuusaawo. Naye nga kati wuuyo bamukasuse wabweru yali yakateekamu ssente olumu yeewola bwewozi kalooni balimugamba mupakira kumuzaayo Uganda. Kubanga Umaru ayirwadde okumugulira tiketi. Umaru kyemanyi tasobola kumuleka okwo ku ddungu kubanga Umaru oyo mulaba nga muntu wa buvunaanyizibwa amulabanga ng'akola vidiyo ku TikTok alaga abaana ababonaabona n'agamba naye lwaki bannyinazi temugumira Uganda mulabe embeera ng'abawala balisula wabweru abaana abalenzi babonaabonera wabweru. Mmanyi nti alina obuvunaanyizibwa era ajja kumugulira tiketi amuzzeeyo. Naye kati omuwala aba akoze loosi. Ezo ssente zaali zimumala bulungi nnyo okumuleeta e Saudi akole. Mitwalo kale nga tubale nga 53 gaali gamumala. Oteesemu paasipooti osasudde n'oli akufunidde omulimu otuuse Dubai gukulemye. Kati ng'oyo muganda wange bwe mulaba okukozesa obwo ng'agambe nti anoonya mulimu kiyinza okumubeera ekizibu era agenda kuddayo. Kubanga olaba n'ababaddemu emyezi gibalemye ate obwo ggwe. Naffe bakadama ebigambo byaffe tunaaba tetubikendeezeza n'enjogera yaffe nga tetukyusiza mu njogera yaffe. Olw'okuba munnange wadde bali bano nabo babi naye naffe tulina okukkakkana kubanga be baba bakama baffe. Saawa eyo obulamu bwo buba buli ku muntu oyo gw'oli kuleekaana naye. Ne bw'anagenda Saudi ng'omulimu ogwo gwakuleekaana nga tasobola kukkakkana munnaye biyinza okumulema kuba n'abeeno nabo kati nabo baayize ebyokugamba ntwala ku ofiisi mu kifo eky'okutwala ku ofiisi akugulira tiketi kuzzaayo wammwe olabe bwe kikuluma. Bagenda e Dubai emirimu ne gibalema ate ne badda mukalubiriza bannaabwe mutusondere kuba Abannayuganda bonna tebafaana nti balina emitima emibi nedda. Kuba oli mukwano gwange baana ba Kago be baamusondera ssente za tiketi kumukolera ku bipapula nga bw'omanyi omuntu atalina paasipooti bw'abeera okumukolera ku bintu alyoka atambule.
be baamuyamba okusonda ssente ezo kuba baagala mbu bagende mu Dubai basireyinge. Kati labaabwe ofunye omulimu baana bangi abali ekyo abanoonywa emirimu nga ali kunoonya omuntu amufunira omulimu naye nga tamulaba omutuufu buli baalaba bayaaye naye gwe owaddeyo ssente oba wadde baakuggyako akasente naye wuuyo akasente ko tekaagendera awo ofunye omulimu ate mwennyini oyonoonya omulimu gwo tandise kuyomba. Bano abantu baagala by'okubayombesa baagala ffe batuvume nga tusirise. Ate abantu abaana kye batamanyi bw'oba waakagendawo sooka osome omuntu oyo empisa ze naye nga waakagendawo ng'otandika kumuleekaanira kati agenda kwejjusa amanze kuba kyemmanyi Wumalu talina loosi gy'akoze. Talina oli loosi gy'akoze kubanga oli yamuwenya ekitundu yazirya ne mwenyini Kadaama yawa Wumalu ssente era ali miliyoni nga kumpi 6 bw'ajjako ne bw'ajjako akakadde n'akugulira tiketi aba talina loosi gy'akoze naye gwe Kadaama oba okoze loosi. Bannaye bw'oba omanyi embeera gy'obaddemu e Uganda bw'oba ofunye omulimu gukwate ng'ekintu ekikulu. Bano abantu nabo be tukolera si bangu mbamanyi bulungi nnyo empisa zaabwe naye naffe olw'okuba tubajjamu akasente tulina okukkakkana tubeere wansi wa bigere byabwe kuba tubajjamu akasente.